Emily wangi nakuteko ningenda ku maka gaffe wagenzeeyo nti ye ninyingira nina ekintu kyenguddeko era nga nsobola okukakasa ki kyengenda okugamba nina obukakafu nti Adrian kiki yakoze suuti esuuti emufuula invisible kiki kino atooza tebamusala enshinga akamene bakakwasa oli sisa bamusala enshinga akamene bakakwasa ono ajja olwo nakyali yali atudde ebbali yakuba omulanga n'abasigadde mukazi watu kyamugwa sisa we bamusaza enshinga akamene bakakwasa ye. Wallahi toyina bwogaana toyina bwoyinza kwega toyina bwogamba sinze bajulizi we bali kambo kyakakutte oli ali kutaka aya abangu sewo badduka mama nyabo mukazi watu akamena asoka akasula pembeni yamusobera n'asooka akuba omulanga Katonda wange bwe batyo bamugwako ne basooka bamukwatirawo bamunywerezaawo nga tewali gwe beebuuzizaako bamukwatirawo. Yakanda kukaba abagamba banayisi bituufu sinze bamuyisawo bamutwala butwazi mental institution kyo kyali tekikyaliko kubuuza bamuyisawo ne bamutwala mu ddwaliro ly'abakataala labika gye yeetaaga okubeera. Mumpulirize naye ne bw'obagamba mumpulirize tebasobola ne bw'oba ofootya. Era n'agamba nti gwe Kataala ssebo nkulaba mutemu gwe waali bana yali wano naffe eddalu lya kika kya waggulu kale baalwawo muleti singa baamuleta dda singa katali mu mbeera singa twamujjanjaba dda baasooka ne bamukubirawo akayiso awo wennyini kubirawo akayiso omukazi wattu bambi bo balowooza bajjanjaba mutabufu wa mutwe